Kuno kubadde kusaba ku kkanisa Katwe Martyrs nga kukulembeddwamu abavubuka okuva mu kibiina kya Sons of God. Ono mulaba Buwereeza anakuyimusa. Ekyawandiikibwa kisomeddwa mukozi munnaffe wano ku Delta TV Lameka Patwa Disani. Naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesunda n'amayengo kubanga omuyaga gwabafuluma mu maaso. Awo ekiro mu kisisimuka ekyokuna n'ajja gye bali ng'atambula ku nnyanja. Abayigirizwa bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikirira ne bagamba nti dayimooni, ne beekanga nga batya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'abagamba nti muddeemu omwoyo, nze nzuuno, temutya. Abakristaayo mu kusaba kuno basabiddwa okwekwasa omutonzi bave ku byensi. Oli mu mbeera nti kaakati COVID yajja n'agenda tuli mbuzibu. Abavuga emmotoka beeraliikirira amafuta, abatwala abaana ku ssomero beeraliikirira fees, abakola ku masomero bagamba omusaala tebagwongeza, n'abasasula omusaala bagamba ssente ze basasula abakozi tebaziraba. Naye waliwo Yesu akugamba nti teweeraliikirira. Olwaleero nkuzigira Yesu oyo akugamba mu mbeera yonna wali teweeraliikirira. Bino bibakalaatiddwa Buyinza Simon okuva mu kibiina kino era nga yakulembeddemu okusaba kwa leero. Ono akoonye ne ku nsaba eriwo ebiseera bino ekontana n'eyo eri mu Bayibuli. Alina enjawulo ku Yesu ne ba Yesu abalala. Abooluganda ba Yesu ennaku zino bangi, Mukama yeebazibwe. N'ebigambo ebitubuulirwa biki? Era byonna nga byogera kwani? Nga byogera kwani? N'amakanisa agazimbiddwa nga googera ku Yesu maki? Kakati ne gajja ne geegatta mu jjengo lyaffe n'omuyaga ogw'embeera gye tukola ki? Kakati bwe gumala okwegattamu n'ogenda n'ebyo by'okoze ki? Naye waliwo ekyenjawulo ku Yesu waffe. Ekyenjawulo nkirabira wano ku Pita ono. Asabye abantu ba Katonda obutafa ku byansi wabula beenyweze ku Katonda waabwe. Talinga w'abalala. Ba Yesu abalala bakugamba tambula ku mazzi oba wakagendayo n'okkirira. Mukama yeebazibwe. Naye Yesu gwe nkuzigira owa leero oyo ali mu Bayibuli yange eyo gye nsoma n'eyiyo. Bw'akugamba tambula ojja kutambula osomoke mukubireko mu ngalo. Ono abadde ayambibwako omwawulo w'ekkanisa eno Emmanuel Lutaaya. Delta TV etuuka mu nsi yonna bagifuna ku mikutu gyayo. Twebaza Katonda okusooka byonna olw'ekirabo eky'obulamu. Tusaasira abafunye obuzibu. Wabaddewo n'okukungula mu kusaba kuno. Musooke muleke galekaawe gali. Nababuuzizza awandiika byentunda ne kasiya aliwa. Okusaba kwetabiddwamu abakristaayo ab'ebiti ebyenjawulo omuli omukubiriza w'ekkanisa eno wamu n'akulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno era nga ye ssenkulu wa Delta TV Oweekitiibwa Dr. Gaston Lentakke wamu n'abalala. Kakati omuzadde ng'omwana we akudde erinnyo n'olirabako n'otateekayo ssente oba nno toli muzadde mulungi. Abazadde abalungi mmwe nsaba mumpe ssente mufuuke emmese naye nze emmese. Kubanga mulungi oyimbe haleluya Yesu yeebazibwe engalo za Mukama. Kiyenje Moses, Delta TV Amasukulumu.